والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سنتهي waxaa saad ogtahayba ilaa shalay aan joognay degmada Awdigle iyo nawaaxigeeda oo sida aad aragtaba hadda ay ka bilowdeen hawlgallo ballaaran hawlgalladan oo loogu magac daray hawlgallada bisha barakeysan ee Ramadaan ee Badr ayaan ka bilownay shabeellada hoose iyo meelo badan oo kale oo dalka insha Allah oo qaybana hadda ay socdaan qaybo kalena ay socon doonaan marka ujeedooyinka ugu badan inuu imaano aan dhiirigelino ciidanka aan waajibaadkooda u sii bayaamino moral nkwaniriza nate gwe mukwano gaffe atugobera ate nga nkujukiza nti subscribe updates agava mu ggwanga erya Somalia mu kibuga Mogadishu olunaku olwaleero kikakasiddwa nti nate amagye g'eggwanga aga UPDF agali wansi wa OSOM awamu n'amagye aga Somali National Army bakwataganye nate okubanga bawamba ekitundu omubadde abatujju aba Al-Shabaab era kigambibwa nti abatujju bano tebakyasobola kubanga bekweka mu kitundu kino kigambibwa nti ekitundu kino mwe babadde basinziira okubanga bakola ebikolwa ebityobola eddembe ly'omuntu era ekitundu kino ekyawambiddwa kigambibwa nti mwe mubadde ebyokulwanyisa omuli bomu n'ebirala ebize bikozesebwa mu kukola obulumbaganyi ku bannansi ab'eggwanga erya Somalia era kigambibwa nti amagye gano gakoze kinene nnyo mu kaseera kano omwezi guno omutukuvu kigambibwa nti gagenze maaso n'okubanga nategeddiza ekitundu kino era kigambibwa nti abatujju bano aba Al-Shabaab wetwogera ebyabwe si birungi bagobeddwa dda mu bitundu bino okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa Somali National Army Forces bagenze maaso n'okubanga bakikakasa olunaku olwaleero ne bagamba nti ebitundu abatujju bano babadde basinziira okubanga bakola ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu nga wayiseewo emyaka mingi nga mu ggwanga lino erya Somalia mulimu obutujju bungi mulimu ng'ebyokwerinda si birungi mu ggwanga lino erya Somalia era abakulu mu magye aga UPDF awamu n'abajaasi ba UPDF basindikibwa mu ggwanga lino erya Somalia okukuuma emirembe era nga bano bazze bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bakuuma emirembe mu ggwanga lino erya Somalia obwabula bwe twogerera abakulu bano nate bazemu kubanga bakola ekintu ekyamaanyi nate ekizzeemu nate okuleeta essuubi mu bannansi ab'eggwanga erya Somalia okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa Somali National Army bavuddeyo ne bagamba nti Somali National Army awamu n'eggye erya UPDF nga liri wansi wa OSOM awamu n'amagye agava mu mawanga ag'ebweru agasindikibwa mu ggwanga erya Somalia kigambibwa nti amagye gano mu ssaawa entono nnyo emabega bagenze maaso n'okubanga nate beddiza ebitundu okuli Dar es Salaam n'ekitundu ekya Mubarak nga ebitundu bino bisangibwa mu Lower Shabelle region era nga kigambibwa nti ebitundu bino bibadde bitundu abayeekera bano aba Al-Shabaab mwe babadde basinziira okukola ebikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu era nga ebitundu bino kigambibwa nti bano baali beekwekawo nga bo tebavaawo nga wano we basimba amakanda nga wano we basinziira okubanga bakola obulumbaganyi ku bannansi mu ggwanga erya Somalia. Mu Operation Rolling Thunder kigambibwa nti eno ye operation emu kwezo eziri mu kukolebwa mu ggwanga erya Somalia mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan era nga kigambibwa nti amagye gano gakoze kyonna ekisoboka okulaba nga gagoba ekibinja kino ekya Al-Shabaab ekize kitugomya eggwanga erya Somalia era abakulu bano bagenze maaso n'okubanga bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bayimiriza ekibinja kino ekize nga kitiisatiisa bannansi kibanyigiriza ate nga kikozesa ebitundu bino bya Mubarak okubanga beekweka basinziira eyo okubanga bakola obulumbaganyi era kigambibwa nti n'ebisi eby'enjawulo byazuliddwa mu bitundu bino ebya Dar es Salaam ne Mubarak. Kigambibwa nti mu kaseera nga operation eno egenda maaso abatujju aba Al-Shabaab oba
bakubiddwa bubi nnyo era kigambibwa nti n'abakulu mu kibinja kino ekya Al-Shabaab abakulembeze baabwe bakubiddwa bubi nnyo naddala abo bagenero abakulu mu kibinja kino. Ebyokulwanyisa byabadde bakozesa nabyo byakubiddwa babisaanyizaawo awamu n'okuba nga bwe badde bakweka ebyokulwanyisa bino nabo bagenze maaso n'okuba nga baggwa mu nfeezo ne babijjawo byonna. Somali National Army Forces kigambibwa nti yeri mu bitundu bino era yeri mu kufuga ebitundu bino era kigambibwa nti bongedde okubanga bakakasa ne bagamba nti bali mu kufuga ekitundu kino era bajagenda maaso n'okubanga bakakasa nti n'ebitundu ebirala komyawo babize mu mikono egya gavumenti y'eggwanga erya Somalia. Ministry of Defence and Somali National Army Command bakakasiza nti operation eno okulwanyisa abatujju bano yatambudde bulungi nnyo era bajja kakasa nti eggwanga erya Somalia lirimu emirembe ebyokwerinda biri gulugulu bakuume abantu b'eggwanga erya Somalia awamu n'okubanga bamalawo obutujju obuli ogenda maaso mu ggwanga lino erya Somalia. Tujjukira bulungi nti wayiseewo emyaka mingi ng'eggwanga lino lifuna obutabanguko naye nga buva mu kibinja kino ekya Al-Shabaab ekizenga kiwangalira mu ggwanga erya Somalia era nga kizenga kikola obulumbaganyi obw'enjawulo mu restaurants mu bisaawe by'omupiira ebifo omuli abantu bangi mu bifo omuli abantu bangi nga bali mu kusanyukamu bali mu kulya kwegamba ekibinja kino ekya Al-Shabaab kisenga kikola obulumbaganyi ku ggwanga erya Somalia. Eggwanga erya Uganda lyagenda maaso n'okubanga lisindika amagye ejje erya UPDF ejje ekugu erisobola okubanga limalawo obutabanguko mawanga ag'enjawulo wano mu Africa nakati amagye gano gazenga gasindikibwa mu ggwanga erya Somalia okulaba nga gazaawo emirembe wabula kikakasiddwa nti nakati amagye gano nate gongedde okubanga gagoba ekibinja kino ekyabatujju aba Al-Shabaab abazenga batabangula eggwanga erya Somalia era kikakasiddwa nti abantu mu ggwanga erya Somalia basanyufu nnyo era ne bino ebigenda maaso bakakasa nti amagye gano gajja kubanga nate gongera okubanga gakuuma abantu bano awamu n'okubanga gamalawo abatujju abatigomya eggwanga lino erya Somalia. Stay tuned.